Ekitongole ekivunanyizibwa ku by'emiwendo n'embalirira ekya Uganda National Bureau of Statistics kifulumizza lipooti ekwata ku miwendo gy'ebyamaguzi okwetooloola obutale bw'eggwanga obw'enjawulo. Mu lipooti eno eraga okunaabuuka kw'emiwendo gy'ebyamaguzi ebitundibwa mu butale okuddirira mu mwezi guno n'ebitundu 4.2 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'omwezi oguwedde ku bitundu 4.8 ku buli 100. Eky'ebyamaguzi mu butale okulinnya bbeeyi omuli amatooke, obummonde obuzungu n'ebirala kyava ku musana okwakentakira ne gwokya ebirime olwo mu butale kwe kuba ebyebbula. Mu ngeri y'emu ebyamaguzi omuli cabbage, ennyaanya n'ebikozesebwa mu kufumba ebirala bbeeyi yabyo yakka mu mwezi guno bw'ogeraageranya n'omwezi oguwedde. Sizoni yabyo eweddeko kati ng'amatooke gabeerawo mu mwezi gw'omukaaga n'ogw'omusanvu ne mu gw'omunaana gakendeera mu gw'omwenda geeyongera okukendeera ate nga mumanya omwezi gwaffe ogw'omukaaga omwezi ogw'amakungula kati omwezi nga guno emmere eba ntono. Byo ate eby'empeereza omuli ebyokusoma, ebyobulamu ssaako n'ebyentambula emiwendo nagyo gyaddirira mu mwezi guno bw'ogeraageranya n'omwezi oguwedde ng'okutwaliza wamu nakyo kyaleetera emiwendo gy'ebyamaguzi okunaabuuka. Wabula ate n'okuba nti n'abaana badde amasomero ebintu ebimu ebyizza abaana mu masomero tugamba nga stationary pens, ebitabo nabyo birinnyeemu mu ggwanga lyaffe omwezi guno. Obutale obusinze okutunda ebyamaguzi ku buseere okwetooloola eggwanga mwe muli Arua, Jinja, Fort Portal ne Kampala. Nakalema Grace, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.